naye kitalo nnyo ekya muganda wange Mande zabadde muganda wange nnyo nga Rwanda bako bwatasanyuka ngamba ankoyooko ennaku ennuma nnyo nnyo ya muganda wange Mande naye tugenda kuziika essaala ziwedde tugenda kumuziika tumuwummuze omwoyo guguwummule emirembe so tuli banakuwavu nnyo ate tukyali banakuwavu nnyo eri muganda waffe Mande fe abadde nga taata waffe nga atubuulira kola booti Kenzo bwanyiga ng'okwata Mande ng'omugambo waaye papa yanyize jangu tubeko jangu nga Kenzo bwakunyigira Mande azannyawo then papa n'abeera ng'akusonyiwa so tuli munakuwavu nnyo wa muganda wange oyo Mande tugende tumuwummuze kama amuwummuze okusinziira Mande abadde bambi anywamukko kabisi kati ng'ate banywa nabo oluusi balwanagana nga womanyi akantu ako ne balwanagana kati bamukubamuuko n'abanga atereera kubazi yangambako abadde apita nnyo ankoyooko ankubyemu naye ndi bulungi mawulire ge nasemba okuwuliza nga papa amututte mu ddwaliro ngera tumanyi Mande ate naye alabika bambi yafunamu obuzibu munda basawo bataalabirawo beeni bwe bwamuletedde obuzibu n'ava mulamu eseera kyensingako kumujjukirako Mande abadde tanyiiga Mande eva ng'abeera musanyufu Mande nga newaba ki naye bukimu kimusanyusa Mande nga newakusanga onagala mwana biri bubi n'okwata 15 obanga amuwaddeyo emitwalo 10 so abadde eva abeera api nga tasiba busungu takola kipande nga tumwagala nnyo ebirungi byensinga omujjukirako kye kimu ku byo ng'abadde tanyiiga abadde musanyufu buli kaseera Mande olunaku lwe najoyininga Big Talent Mande lwe lunaku yafuuka mukwano gwange yanyaniriza nnyo yandaga ebirungi bingi nalanika okumbuulira ku mukama waffe nti mukama waffe bino bimunyiiza bino tabyagala singa kwagala bino kagamba nambuulira wa wenzize nanyina kubeerawo ntya so yanyaniriza bulungi bambi sijja kulimba era abadde mukwano gwange nnyo n'olunaku lwe nava mu Big Talent y'omu ku bantuuza amanyi kiki ekinzije mu Big Talent so abadde mukwano gwange nnyo era mufiiriddwa nnyo. Programu ene kutuswako ziwa
ne kalonda yenna agwa mu kkubo eryo basangibwa ku Mukwano Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children. Kati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gy'agenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.